Wetutukidde mu maka g'omubaka Teddy Nambooze tusanze poliisi emaze okutuuka n'omukuumi ng'emujje mu kkutiya mwe yabadde asibiddwa. Weziweze 12 omuwala ng'ali mu kwera ebweru najja n'atugamba alaba ekikutiya kye basibiddemu omuntu ate ng'agenza okwetegereza ng'alaba asukaali. Amaka g'omubaka ono si ge gokka agaalumbiddwa nga n'ekyuma kya kasooli ekimuliraanye nayo baatuuseeyo wabula nga tebalina kye baatutte. Badde bagezaako n'okubba ekyuma tunnamanya oba bya bufuzi. Omukuumi w'omubaka ono Francis Kitone annyonnyodde embeera bwe yabadde. N'empulira kufulunga eyogera ng'ereekaana oluggi nga luleekaana nenzija n'empiki nga bwekiti nenzija wanemba nageza okuba n'enkuba miisi then bo ne bakipiki nga ne bakinkuba. Bw'etyo poliisi n'embweko ng'olusu batambudde akatemerero ka byalo 2 bwe batyo ne batwala ku nnyumba emu wabula nga basanze enzigale. Oluvannyuma beeyongeddeyo era eno ne boolekeza mu ssaba erimu nga wasangiddwayo omusajja ategeerekeseeko erya Robert Matovu. Obadenga wasebo ono akwatiddwa n'atwalibwa wabula nga yeegaanye okubaako ky'amanyi. Ow'ebyokwerinda mu kitundu kino John Ssennoga ategeezezza ng'abalala abasuubirwa okuba mu kikolwa kino bwe bakyanoonyezebwa. Musanze manga waliwo ne Kasulu waliwo ne Sabo natugamba batugamba tubasula amadejo amadejo tumanyi basobola obafuna wakati omu yetumuyina atore kyekiddako. Abatuuze n'abakulembeze bavumiridde ebikolwa bino mu kitundu kyabwe ne balaga okutya mu kaseera ke boolekedde. Tuli beeraliikirivu nnyo mu kitundu kyaffe kino obubbi obuyitiridde. Tusaba poliisi eyongeremu obukuumi. Vumirira nnyo ebikolwa eby'abavubuka naddala abavubuka abatayagala kukola abayagala ebyobwereere. Ensi eno si kwogera nnyo si kukola biki naye ndowooza ekisinga obukulu kukola. Naye bweraliikirivu bwe tulina naffe awo katale basiiba batubba era bakanzibako ebintu byange butasukka wiiki nga 2. Y'omubaka Teddy Nambooze awakanya ekyokuba nti bano baabadde babbi n'ategeeza nti abaabadde balumbye baabadde bagendereddemu ye ng'omuntu. Naye tebamenye ekintu kyonna wadde ne baneighbors tebabamenye. Kitegeeza nti ekyo kyabadde kyolekera nze nga muntu kuzanyira ku mind yange kundeka mu katengo akatengo kesigenda kukkiriza manzi nasalawo ne mukulembeze w'abantu ekyo kyonna ekijjawukana n'abantu bange tekisobola kujja kubeerawo nga mpeereza abantu. Asadi Mwanje amyuka RDC w'Empigi akakasizza obulumbaganyi buno wabula n'anenya abantu ng'ababaka ba paalamenti abatatwala byakwerinda kwabwe ng'ekikulu. Omuntu ayitibwa VIP okuba ng'osobola okukuuma okuba n'obukuumi ewakaawo obusukkuluma ku mukuumi wa kasaale. Private companies weziri ezikola ku byokwerinda ezisobola okuwa obukuumi kuba obusobozi obwera obulina. Ono alabudde abavubuka bangalo bunani n'awanjagira abatuuze okuyambangako ab'ebyokwerinda mu kukuuma obutebenkevu. Ansaba ab'ebuyinza okuva ku LC1 okutambuzanga amawulire gano. Tulinawo ekabinja k'abantu akali wano kuba abantu abwe mutera okuva abantu abatigomya abantu baffe mu kitundu. N'olw'ensonga eyo tubasaba ng'ab'ebyokwerinda mutukwasizeeko naffe tukolere wamu okusobola okukuuma eggwanga lyaffe. Guno si gwe mulundi ogusoose omubaka ono okulumbibwa.